amazima ndi munakuwavu nnyo nti naviiriddwako omukadde wange gwe mbadde ntwalanga buli kimu, naye ate somehow kuba ndi musajja mukkiriza, ndi mumativu, ndi musiraamu, ngamba at least nina kyenkoze, ngezezaako kyonna kyembadde nsobola. Ate nga nayambibwako emikwano emirungi mu nsi nga Wembule ono, kubanga ssente twandibadde tuziryamu capati netunywa ne shisha netweyagala nga muzeeyi tali bulungi. Singa nalina emikwano emibi, era nkwebaza nnyo Wembule. Nebaza baganda bange bano benkuze nabo. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo, nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya, ogamba otya, kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge, olikinge, ateera osharinge, still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki, nga woba ogirabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV, osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Tusobola okufuna famire ku nsi, ebintu bikyuka, ab'eŋŋanda bafuuka ab'emikwano, senga asobola okubanga ye maama, nze kati nze nafuuka taata wa muganda wange, ebintu bikyuka okusinziira ku Katonda nga bw'abeera akola ki, nga bw'abeera apulaninze. Mu by'endongo nze nasinkana muganda wange ono Wembule ne tufuuka ba Luganda, era naye nzikiriza nti ku famire eno wali Wembule ono mukubireko mubugalo asinabanyumiza. Kakati Wembule bwe natandika naye ensonga eno, ng'oggyeko ebyokuyimba nga tetunagenda mu byakuyimba, ebyokuyimba tubikoze, naye walibeerawo obulamu obwaki obwaffe obw'omunda. Emikwano mitini nnyo, emikwano abasinga betubeera nabo tubeera mu kwewa amagezi ga kunywa shisha gaki, mikwano mitini nnyo. No, it's better true. Shisha tomunywa. Okitegeera, emikwano mitini nnyo bosobola okubeera naye nakugamba nti muganda wange akasente ako kalaba nga bwokafunye, tugende tukateeke wano. Wembule ono ampabudde nnyo, era ne mu poloti eno yennyini mwe tuyimiridde okugiteekako empapula n'okugigula byonna nali naye, mbadde naye mu bintu byange byonna ebisenga. nga n'okukubaganya ebirowoozo kwali nga si magezi gange bw'omu, kyaka ngende Luwero ngule wano nga tukubaganya birowoozo titukoze tutya, nangamba tukole bwe tuti. Ne mugamba naye no tunaabeerayo mwana tugenda kukozesaayo ki, nti kojja kiraba. So Wembule abaddewo nga muganda wange mukulu wange ampabula. Wembule njagala kumwetondera nga sinaba kumwebaza, yensobola omwebaza ako kamu. Wembule nali naye mu mbeera eno ne mu kuzimba kwonna badde naye
nga ntambula naye. Gye buvuddeko twafunamu obutakkaanya nze ne muganda wange ono. Obutakkaanya bwe saategeera bulungi naye we nanoonyereza oluvannyuma era gwansinga mu nze. Wembule twafuna obuzibu yaviirwako muganda we. Kyekye nategeera. Wembule yaviibwako muganda we. Nga bwe mubimanyi ebyaffe eby'ekiyiiyi najja mu lumbe lwa muganda wa Wembule nga bwe tuli wano ekiro kya leero. Enkeera ne sisobola kuziika era saaliwo mu kuziika kwa mukulu we, naye nga saaliwo mu mbeera za mirundi ng'esatu. Saaliwo lwa nsonga nalowooza nti kenzize mu kiro mu lumbe enkya nninamu sho ndowooza ne bwe sibeerawo. Eyo ensonga yali emu. Saaliwo mu nsonga nalinamu n'ekirowoozo tya kituufu Wembule afiiriddwako muganda we mukulu we, naye nze mbadde simumanyi kubanga gwe mulundi gwe yasooka omukola ki omulaba. Naye awo nawona nali nkola ki, nali nkola nsobi kubanga bw'ofiirwa lw'otegeera abantu ababa abaddala n'emikwano gyo n'abantu abanyoleddwa naawe n'abatanyoleddwa naawe. Kati omuntu nga nze bwe sinyolwa kimala eri muganda wange ono nga ngamba nti oba nina sho mba mukyamu era twafuna obutakkaanya. Tumaze ebbanga nze ne Wembule ono nga tetwogera, naye nga nange ŋŋamba nalina sho. Naye we naviiriddwako mukadde wange ate omu ku bantu be nasoose olaba nga maze ebbanga soogera naye, nga tumaze ebbanga tetuwuliziganya, ng'of course kinnuma kuba muganda wange ate Wembule omu ku bantu be nasoose olaba. Wembule y'omu ku bantu be nasoose olaba, y'omu ku bantu abasoose okunziruukirira, era ye yakwataganye ne Cox gwenkola naye, n'akwatagana ne Nnyonga gwenkola naye, n'akwatagana ne Juma. Be basoose mu kyalo wano eno olunaku lw'ejjo ng'ate ffe tuli Muyenga ne Wumaluka natta. Ne bakola omulimu gw'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Wembule nkwetondera, nsonyiwa nnyo era nkwebaza kino ky'okoze. Kyekitegeeza nti nno oyongedde okundaga nti nno abooluganda bita, era nange nali nkimanyi kubanga Wembule nga bwantwala nange bwe mutwala. Wembule ne bwe tumala ebbanga lyonna lye tumaze nga tetwogera, nze nkimanyi nti Wembule muganda wange, era kyandineewunyisizza nga sikoze eki. Wembule andaze nti n'abooluganda bita ng'ate just boy wange naye yafuuka muganda wange. So nze ne Wembule tetusobola kwawukana kuba muganda wange. Wembule nkwagala nnyo, webale omutima gwo, webale byonna, webale omulimu gw'okoze olwaleero yadde gwe mutini
kubanga okusinga okuba omunene twagukola dda nga ndi naawe. Amazima ndi munakuwavu nnyo nti naviiriddwako omukadde wange gwe mbadde ntwalanga buli kimu, naye ate somehow kuba ndi musajja mukkiriza, ndi mumativu, ndi musiraamu, ngamba at least nina kyenkoze, ngezezaako kyonna kyembadde nsobola. Ate nga nayambibwako emikwano emirungi mu nsi nga Wembuloono, kubanga ssente twandibadde tuziryamu capati ne tunywa ne shisha ne tweyagala nga muzeeyi tali bulungi. Singa nalina emikwano emibi, era nkwebaza nnyo Wembule. Nebaza baganda bange bano benkuze nabo, nebaza baganda bange bano Eddie Wumal, Sumini Waswa, Ashiri ono DJ Gwanga limumanyi, Watagu Meha, Safin, abamu bakuze sikyabajjukira bulungi, Majidu, Hassan jangu maaso wa Hassan ono, Kezedi abeeruweero bamumanyi, temumumanyi? Kezedi akoze omulimu munene mu kuzimba ennyumba eno. Kezedi gwe nalinga gwe nakwatagana naye nanyambako mu kuzimba ennyumba eno n'emirimu mingi nnyo ku kyalo kuno gye tukwatagana, gye tukola naye. Nebaza abatuuze b'e Bunyaka, twajja kuno eno byalinga byakusaaga, nze mbagambye nalina kyali wange netugala tugule wano netumala neŋŋamba kampeewo maama, netutandika okukola ki? Ne bye mbadde ndowooza okukola ate bye bisinga obungi, buli lwembirowooza alinaku gye nsinga okuba nayo, kubanga eno eringa ntandikwa. Eno ebadde nga ntandikwa gye ndi, n'ebirooto n'ebisuubizo ne plans ze mbadde ndowooza okukolera maama wange ng'akyali ku nsi. Nze nabonabona nnyo nga nkula, maaso nga bw'obimanyi, naye mbadde saagala maama wange alabe ku nnaku, era mbadde n'ekirooto eky'okumukolera ebintu bingi byesobola kutandika mu kukola okumentioninga nti kino na kino nga sibikoze, ndi musajja wabikolwa. Nsaba Mukama Katonda ow'obuyinza eyatonda eggulu n'ensi okusookera ddala aŋŋumye. Nsaba Mukama Katonda aŋŋumye, agumye ne muganda wange Gift where this is my little brother, ono muto wange. Nsaba Mukama Katonda akugumye, ffenna ly'ekkubo, ate era manyi nti no Mungu yagera, ate era yatusinga okumanya. Tuba n'enteekateeka zaffe, ne Katonda naye aba n'enteekateeka ze, ye nannyini buyinza. So nze nakkiriza byansuseeko, waliwo ekiro ekikusukkako n'ebimukwasa, kubanga si kyekisoose okunsukkako, bingi mu nsi tufeesinga challenge nyingi, naye n'ogikwasa Katonda era ogenda okulaba nga bikoze eki,
nga bigguse